Abakuumi atya Kristo afu mulungi kansuubira abakuumye bulungi era kansuubire mwenna muli bulungi. Nga bwe tweyama okuba nga tubaweereza naddala ku nsonga z'omugenzi mu kaseera kano omusumba Dennis Kisakye ng'era we mumumanyi abasinga mwali mumanyi era nga mwali mulimu abatamumanyi naye era nkiwa nammwe mwamutegeera kubanga tubawadde buli ggulire tufunawo about him nga tuli bawa n'olunaku olwaleero tuzze okubawa eggulire lino ng'era Musumba Buyungo alina byayogedde ku mugenzi bingi byamwogeddeko era nga mu ebyo mwe muli n'okwagala okutangaaza ku bulwadde owase omugenzi bangi bavuddeyo manyi TikTok abasinga bagikozesa bubi. In fact, not only TikTok, naye emikutu gino bangi tugikozeseza ddala bubi. Ffe ne tufa ku likes, ne tufa ku views, ne tufa ku comments, naye ng'ate munange tomanye nti ky'oli kukola kirina gwe kinyigiriza. Ky'oli kukola okikoze mwana wa muntu alina family, toli kufa ku family ya muntu wabula gw'onoonya views. Bambi mwenna abakozesa social media ba content creators tweddeko kubanga bye twogera si birungi, family zino ziba ziwulira bubi era mu ngeri y'emu omwami Pastor Buyungo azze okuba nga clarifyinga kwekyo ekyatta omugenzi. Bannayo omugenzi yafa kansa wa kibumba, teyafa ddogo era nange nabiraba no ku YouTube nga omuntu ataddeyo n'engamba wow abantu nga views zibatuusizza wala naye nga munange si kituufu, teyafa ddogo wabula yafa kansa wa kibumba. Musumba Buyungo alina bingi byayogedde ku mugenzi era avuddeyo ne yeebaza mwenna olw'omukwano gwe mwalaga, mwenna abali ebweru abaweereza ssente, abaweereza amabuga, abakola buli kimu abeebazizza, ne yeebaza n'abo abaamukulembera okugenda nate okuba nga muwerekera. Bingi byayogedde ku mugenzi mu kaseera kano bye weetaaga okumanya, nzikiriza mukuwe naawe obeere nga omwewulirirako. Ku TikTok waliwo oba online waliwo ebitambula abayungayunga message bayungayunga ebintu. Musumba Dennis teyafudde eddogo, waliwo abagase message y'eddogo n'omusumba nti ate Musumba Dennis tetwemulugunya nga Katonda amututte era ekyo nakyogedde. Mmaze naye emyaka 16 yayingira ewaffe nga azze kusabira kuwonyezebwa, n'ayatula obulokozi ne tumusabira, n'ewaabwe baali bamaze n'okusima entaana bagiteeka mu kitooke, najja n'alokoka n'anyweza Yesu nga ntandika obuweereza mu omuseero y'omu ku guruupu eyatandika nga mpandiika aba Asha n'ayingira n'aweereza nange era muweerako obujulizi ti namutwala n'okumubatiza nga mulwadde ng'ayagala Kristo n'ensaba na kukkiriza. Nagambako Musumba Babula nti mube ŋŋenda okubatiza mulimu omusajja naye kanzikirize Katonda annyambireyo si kulwa ng'afiira mu mazzi, naye Mukama n'amuggyayo. Ne tuweereza ne Dennis ebbanga lyonna n'akulirako ku baami, guruupu y'abaami yagikulembera bulungi nnyo, egyo yava n'atuuka eno mu busumba. Abadde muntu alambula abantu. Emirundi lwaki kyensinga okwetonda nakyetondako luli ng'amaze okuwummula, saamulanga mu bantu nti mulwadde lwa nsonga emirundi 3 ng'alwala n'akomayo. Ne tulaba ng'ate Mukama amuggyeyo. Ogwasooka yalina abantu oba 20 be baamuceekinga ku ndwadde, yafudde kansa ekibumba nga kiriiriddwa n'amawoowoolo ne galiibwa, naye emirundi ogwasooka abalwadde 20 baafa, ye n'asigalawo. Abadde kyewuunyisibwa ne mu ddwaliro e Mulago ng'era bamutwala n'agumya abantu. Nange wano kennyini mbadde mukonektingako abantu bangi abali wakati w'okusoberwa n'abakansolinga n'abazimba abamu n'abazza ne ku ddagala ababa balisudde nga beetamiddwa
abatambula mu ngeri bwetyo. Ogwokubiri Mukama netulaba nga amutaasizza. Ogwokusatu era yakiweerako ne ku bujulizi baamukebera n'abantu 10 bonna ne bafa ye n'asigalawo. Kati guno ogwokuna lwaki tubadde tusirika nga tulina okukkiriza? Obadde oyagala Dennis naye obadde tonsinga kumwagala. Obadde omanyi Dennis naye tonsinga kumumanya. Mbadde emirundi egisinga nga ebigambo bingi ebitambula naye nze nga mpuliriza kiva mu kamwa ke naye ng'awuliriza kiva mu kamwa kange. Ebisigadde ne tubirekanga awo. Kati bwe nalabye ku TikTok ng'ate bagambye oli yagasse ekifaananyi kye ne message ndowooza Musumba Kisitu yabadde alina obujulizi bwaweerako. Simanyi oba yabadde aweera ku musumba mulala oba bubwe yabwali bwadda waliwo bwe yali yawaako edda ne babuyungayunga omusumba eyafudde eddogo. Ffe wano we tukikutulira tetukyafa malogofe. Naye bibadde biro bibadde biseera bye Mukama n'akola atya. Era mu kuziikako oba mu kufa nabadde ngamba abantu mu kuziika nti ffe tetwemulugunya nakuyomba na Katonda. Dennis abadde ku nnyongeza ya emyaka 16 bukya yeeyonga naffe Katonda ng'amuleseewo nga mulamu. Kale njagadde okiwabulamu ekyo nti ebimu togenda nabyo. Abantu bagattagatta oli ayagala apu yeebeere ng'efuna ba viewers akola atya naye nga ekituufu kye kino kyeggambye era kye tubadde tutambula naye emyaka 16 nga tuli naye. Era neebaza abantu mwenna abaabaddewo mu kuwerekera n'okuziika omuweereza munnaffe Omusumba Dennis Matovu gwe eyawummudde. Abamu tebaasobodde, abamu tebaategedde, naye ntuusa okwebaza ku kye nalabyeko. Ku vidiyo twataddeko abaagenza okukwatanga endala emmotoka tezinnajja, naye wano ndowooza yabadde nga paaka ya Costa ku bantu abazzeeko, abantu abaatuwerekedde paka Luweero. Era omuntu oba ng'oweereza Mukama, ntandise okulaba nti lwaki Mukama yavaayo ku mulambo gwa Musa nga Sitaani agukaayanira. Katonda akulwanirira mu bulamu ne mu kufa kwonna, naye ne famire ekyabaddewo tekirabangako. Ne kye baabadde balowooleza ku mwana waabwe baalinga abamukasuse tebakirabangako era wadde tebakisuubira. Naye neebaza Katonda bonna abaatuwerekedde. Tugatte engalo zaffe abali ku online abaawaddeyo kye bawaddeyo. Mukama abaweere ddala omukisa ogw'amaanyi. Tetwasobola kukwata message eyo ekubeera live nga tuli eri mu kuziika, naye ku YouTube gyeri ojja gigoberera. Twagezaako okukola byonna ku mikolo gyaffe egy'okuziika. Katonda akwata omuntu gw'obadde osekerera olwaleero n'amumasula n'amutwala ku sipiidi nga tosobola namumusekerera, nga tosobola namukola otya mujerega. Eno Isaaya 45 erina weegenda okuyingiza. Kyova olaba agambye nina byenjagala okusooka okujeemulula bitaggulula lwa mpaka. Abasajja abamu agula poloti ng'erimu ennyumba. Ennyumba yange erimu y'amaanyi, nammwe ku kyalo nga mugitenda. Naye olw'okuba ye alaba wala n'agimenyawo n'agikuba wansi. Abamu ne bagamba nti ng'ayonoonye, ate agenda okuyimusaawo kyayimusaawo. Abantu ne bakkiriza nti wamma yalyoka n'agimenyawo. Naawe Mukama ayina we kiba kyetaagisa kumenyaamenya birala byonna by'oyina, ajja bimenyaamenya naye ng'alina waakutwala ewapya. Agambye ngenda kujeemulula amawanga mu maaso go. Genda mpolaawo kubanga njagala kuvaawo olwaleero. Ewasigadde tugenda okukwata ku byaffe. Ti bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta Kuulo,
gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemulula amawanga mu maaso ge, era ndisumulula ebiwato bya bakabaka, okuggulawo enzigi mu maaso ge, ne ziwankaaki teziriggalwawo. kyenzigulawo gy'oli mu maaso go teri asobola na kiggala. ye waaba oda nti nkugguliddewo omukisa, teri ayinza guggala. waliwo oluggi olugenda okuggulibwawo olutali lwa bulijjo. ngambye waliwo oluggi olugenda okuggulibwawo olutali lwa bulijjo. ddayo ku lunyiriri olusooka. obwo obubaka bubadde bwoyo atasomera ddala bayibuli. tuli mu kitabo kya nabbi Isaaya essula ya 45 olunyiriri olusooka. bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta Kuulo, gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemulula amawanga mu maaso ge, era ndisumula ebiwato bya bakabaka. okujeemulula amawanga mu maaso go, nga talina kusiba lukoba lwayogeddeko, nga talinalabisa mukisa gwonna kujjayo obugagga bwa mukizikiza. agambye okujeemulula amawanga mu maaso go. simanyi ggwanga kyeriri mu maaso go. muwala wange abadde awo obujulizi talabye Katonda. embaga yaggwa ssaawa 7 za kiro. Katonda nga yaleese ekintu n'amateekateeka gonna agafunyaafunya bw'ati. embaga ne bwe baba bagambye nti ziggwa 3 za kiro, eyaabwe yaggwa 7 gwa kiro. era bajja ne banneewunya ne baŋŋamba, Musumba, olaba otudde ku mukolo n'omalako essaawa zonna. ze navaayo ssaawa ndowooza zaali zigenda mu 3, ssaawa 2, 3, 3. naye ngolowooza nkyategeera nga ndaba bitambula. Mukama yabazwe. waliwo Katonda waavaayo. bwe nali mpulira ku muwala wange agambye, wano muweereza wange ate eri ndi mulamu mu kika, omwami tuli ba Luganda, ate eno bawasa eno, ate nze mpasa kwegamba munno nti omanyanga tageti w'oliira obulungi. kati nze we nnali naye siyinza kufiirwa kyakulya kyonna. abeeno we batampa, abeeno bakola batya? Mukama yabazwe. naye natunula n'endaba, natunula mu kwanjula n'endaba. omanyi waliwo emikolo gy'ogendako n'ogamba oba ffe twakola mukolo oba tegwali mukolo. kati Mukama wagamba nti ŋŋenda kuggulawo eziwankaaki, tezigenda kuggala. waliwo by'otalabangako by'olina okulaba. nze mweno mu Katonda nga mmuweereza, buli gye neeyongera okulaba Katonda neeyongera okukendeera n'okubula n'okusumulwa mu lugezigezi n'akajanja. fe abasajja tukola n'okomawo n'otulaba oti omukyala n'akusaasira, naawe ozika nga agamba nti nkomyewo naye tebansasudde. omukyala n'akusaasiramu eddakiika ntono nnyo, n'agamba ng'olabye, naye yeetooloolamu bw'ati, n'agamba tetulina kyakulya, ezo emmere ziriwa? ŋŋenze enkizuula ennaku zino kati abasajja be batandise okunoba, badduka bizibu. banobera ddala, n'agenda n'agamba wali olutuukamu bakubuuza bubuuza kulikayo tusanyusa okukulaba, ne batandika okuwa okubika kino kiri kati bakoowa. naye nga naye teri musajja ayagala kubeera awo nga tali mu bulamu obweyagaza, tebakikulimba. fe abasajja twagala nnyo obulamu obuteredde. n'otuuka eka ne bagamba naggaga wuuyo akomyewo. naye eggwanga bwe libeera mu maaso go by'oyagala byonna tosobola bifuna. kyova olaba Mukama agamba nze nakumanya
jangu kwate ku mukono tujemulula wanga maaso go. Agambye mutunuulire nze mwenna enkomerero ey'ensi kubanga yalimu ekyokuddamu. Nze ndi Bampita Buyungo Joseph Muwanguzi. Nkuze ntegeera kati n'emyaka gyange egy'obukadde ntandise ogipulaaningira. Nina we nnina okutuula nga ndaba byensanyusa. Abazzukulu nga bakola pate, abaana nga bakola pate. Wano wentambulira nga mpeereza Katonda. Era nina okuleetebwa ne mu church nendaba deliverance ng'etambula nenseka wendi. Sigenda kubeera mukadde ali mimwanyi nga bankweka mimwanyi ekyo kyokya muliro. Nja kuba omukadde nga balina okunteeka eri balukoni yawali eri ku lutikko egenda kuserekebwa bulungi nyeeterezebwe. Simanyi oba ekifaananyi kyange ekya lutikko ng'emaliriziddwa bakinteereddeyo. Simanyi balukoni eyo bano aba asha abasajja balina okunkwata mukadde Buyungo ne baateekaawo neetunuulira abantu nga bayingira okusaba. Ndi mukulu wano ntegeera, mmanyi Katonda gyanzije, mmanyi wentuuse, ndowooza ne gyendaga. Awo ako nakataddeko awo kalina okubeerawo awo ntuule nsobole okulengera bulungi eri waggulu, ndaba abantu bulungi mu linnya lya Mukama waffe. Awo nyeenya munno omugamba ojja kulaba obuuso bwo tebugenda kuziba. Nina okutegeera gye ndaga, era wano wendi ndi ekirungo ky'eriiso emmunye ebeere ng'etunula bweti. Kubanga Isaaya 45 agamba nkuggyirayo obugagga obw'omu kizikiza. Katonda tagenda kuwa bintu ng'oli muzibe w'amaaso. Tagenda kukwasa mukisa nga bino bikyaliwo ebikubugujjako. Agenda kumala kukuba ekitambo, akube kawuula, akube emisambwa, akube kalondoozi, asimbule eddogo, okwate ekikyongo otereeredde ddala. Yeyo lutikko we tulaga.